Kano kabazadde njagala muwulirize bulungi nnyo mutegeere abaana be tuyina. Eno story ngireese okuva ku story etambula ey'omusomesa gwe bakwatidde ewaabwe wa student. Nina client yajja wano eno ng'alina okwemulugunya kwe. Yakwana mwana muwala nga muto myaka nga 17 awo. Ye ng'ayagala nnyo okwagala abaana abataabo gw'abateeka mu maka akule naye. N'amukwana ne bagenda mu maaso, omuwala n'amusiima ne beeyagala. Naye omusajja yaŋŋamba olunaku olwasooka okugenda n'oyo omuwala yali amanyi mwana muto, kubanga emyaka gye gy'alina nga gimulaga okuba nti n'omwana muto. Naye yatuuka ku mwana muwala ng'alinga bbaafu myaka 17, naye ng'omwana alinga bbaafu. Yeewuunya nnyo era yaggwaamu amaanyi n'atuula. N'amubuuza waakaagala abasajja bameka. N'amuddamu n'amugamba musajja omu yekka gwe njagala. N'amubuuza okakasa? N'amugamba ye kibuzibu ki? Mbuulira. N'amugamba omusajja yaŋŋamba nti omwana oli bye yali akola byali bya kintu kikulu nnyo nga bimusinga emyaka gye, nga biraga nti ayise ewantu wangi nnyo okutuuka awo waali, nga ndowooza baamutandika akyali muto. Omwana ng'oyinza okugamba yazaala. Mumanyi abakyala embeera gye tubeeramu nga tuzadde. Omwana oli bw'atyo we yali. Sajja yali yeewuunya nnyo era teyagenda mu maaso n'oyo mwana muwala. Kati kyamuyitirirako nnyo n'ajja n'ambuuza ssenga ki ekiri mu baana abato. Okwana omwana omuto n'olowooza nti ofunye omukazi ogenda mwetandikira, tannatambula nnyo mu basajja bawera, naye ogenda omusanga ng'ate asinga n'oli omukulu gw'odduse. Lwaki? Nange n'ensirikira ne ŋŋamba kati muddemu ki? Naye n'abadde awo nga ndaba ka vidiyo ak'omusomesa. Omusomesa ono si ye yekka eyakasooka okugwa mu nsobi. Bangi nnyo bagwa mu nsobi. Era abazadde abali eyo kambabuulire, abaana bammwe baagala abasomesa era n'abasomesa babaagala. Lwakuba nti ono yakoze eki? Yakwatiddwa. Njagala nkubuulire gwe muzadde munnange ali eyo nti omwana wo asobola okukema omusomesa oli n'amwagala. Nti abaana b'ennaku zino yeekwanira omusajja bulungi nnyo, n'amwetera mu timing n'amwagala ng'alina ky'ayagala. Si basajja bokka be bakwana. Nedda. N'omuwala yennyini asobola okukola buli kimu ekisoboka ne yeetega n'akolakola obuntuntu ne yeemoola. Abamu bamanyi n'obbakuba emiggo ne bakaaba, naye nga sawundi gy'afulumya alinga alina omusajja mu kitanda. Kaakati obwongo bw'omusajja sigamba nti no tebategeera, bategeera. Obwongo bw'omusajja kasita awulira ku eyo sawundi yokka agamba waakabidde bw'ati nga mmukuba miggo, naye ate we mutwala mu kitanda kibaaki. Kati abazadde njagala mukkirize nti abaana be tuyina ewaka, abaana b'osuza ewaka misege, bakusinga n'okutegeera just lwakuba bakibikka. Daddy talaba, mami talaba. Naye gwe gy'otabeera, gy'obeerera ng'ogenza okukola, onoonya ssente fees ezigenda omuzza ku ssomero, bo babeera bakuyita eno. Buli kaseera bakubala, akoze bw'ati. Ate abaana kasita obasanga ewaka nga bakwatagana nga tewali asobola va mu munne n'amugamba, n'aloopa n'agamba nti gundi yagenze gindi. Babeerawo ne beeteesa ne bagamba kati nze ngenda wa boyfriend wange, mami wajja mu mugambe nagenze wa mukwano gwange. N'abeerayo ng'ali safe, ng'akimanyi waka alina abamudifendinga, tagenda kutuukatuukire ku miggo. Ate nawe nakugamba nti agenze wa mukwano we, jagamba ddala kituufu kyakoze eki, gyalaze togenda kukola ki? Kunoonyereza. Lwaki ndeese ekintu kino eno?
abasajja mubanenya naye mubanenye kitono nabo bagwa mu bikebo ng'abakazi bye tugwamu mu bufunze nti buli muntu agwa mu kikemo naye abaana abato bwe tugamba nti nno baana batono omwana asoma omulala nti nnaasoma byamanya ate gwe tobimanyi abaana bagenda n'amasimu ku masomero abaana beera ku ssomero nga yagalako abasomesa aba babiri kati anabeerayo atya ku ssomero n'asoma ali mu kiraasi alowooza ku musomesa oluusi n'omusomesa amusomesa ali ku lubaawo gwe babadde naye ekiro gw'olowooza kuba bufaananyi kyawo omusomesa ayinza okubeerawo nga naye talina kigendererwa kikwana muyizi naye abaana b'ennaku zino bakisussa obeera ku tiktok n'olaba abaana myaka 15 myaka 16 17 ate mumanyi abaana bawala bakula nnyo afuna omubiri n'agejja n'afuna akabina n'anyirira ebbeere ettutu kati n'ayambala akagoye n'abeera kuli ne yeemoola n'akola buli kimu naye kati ggwe byakola ebyo aba yeeyitira ki omwana n'omusanga mwana muto naye n'atambula mu kkubo kumpi ng'alinga ali obwereere ayambadde akagoye kakomeeri konna konna empewo ekafuuwa amabeere gali bweru kati ne weebuuza nsi kyeno gye tulimu ye ne weebuuza omulembe oguddako gugenda kubeera gutya nga bano abaana abato babeera bwe bati nze nno omusango ne ngunzika nga nguzza ku bazadde enti mwesuuliddeyo nnyo ogwa naggamba tofa ku mwana wo olw'okuba omulaba nti akuze mami njagala kino n'omuwa essimu omwana ku myaka 10 n'atandika okukwata essimu n'abeera ng'amanyi buli kimu essimu eringa kompyuta bw'oba okyetegereza bulungi kumpi kompyuta kubanga kasita obeera ne data osobola osaakinga buli kimu ky'oyagala jjukira omwana asoma abaana b'ennaku zino obwongo bugufu nnyo kati newankubadde abaana bagezi nnyo abaana bali sharp naye funa engeri gy'otangiramu nko ku mwana wo aleme kugenda bugenzi bw'atyo funa engeri gy'otangiramu nko ku mwana wo kubanga omukwano gusukkirira eri abazadde ne mugulaga nnyo abaana jjukira omwana buli omulaga omukwano omungi kubeera kwonooneka gwe omuzadde oli mukyala musiraamu oli musajja musiraamu oli imaamu oli ki n'okkiriza omwana wo ng'atambula ku street ng'ayambadde akasikaati kakomeno n'ebisambi biri wabweru gwe omuzadde omukulu ategeera gwe buli omu akussaamu ekitiibwa n'okkiriza omwana wo okkunamira ensi n'okkiriza omwana wo n'abeera ku tiktok n'alagga buli kimu yeeyambudde we yeebamba wakola ki n'olaba vidiyo ye n'ogiraba n'oscrollinga n'ogiyitako n'ogamba bano nno muwala wange ddala nga byakola bikusanyusa ekivamu ng'omusanga n'omusajja ng'ogamba nti omusajja akutte omwana wange ku bikolwa byabadde akola byonna tetuganya abasajja balina ensobi sibajjaako musango naye nammwe abazadde muyina ensobi naffe tuyina ensobi kati buli omu amanye ensobi ye bweri mujja kulaba ng'ensi eteredde naye abasajja abakola mu masomero naddala ago ga high schools ago mu basaasire bali ku bikemo byanjawulo bali ku bikemo ebyenjawulo okusomesa abaana abo olina okuba nga oli wa emmeeme eyo ngumu nnyo emmeeme eyo nga mativu naye abo abaana abo high schools abo kizibu nnyo oli okubabeeramu n'atafuna gwayagalamu kubanga mulimu abaana ab'ebika ebyenjawulo ate jjukira eyo stage babeeramu eyo adult stage eyo nzibu nnyo abeera ne feeling buli kimu kyalaba aba akyagala aba alina byegomba bingi nnyo
ye ng'agamba wenkola kino ngenda funa kino wenkola kino ngenda funa bamulina obba kyanga abaana abali mu hostels bayonoone sibayonooneka dda gwoleeyoga omwana wange ali mu hostel asoma simanyi akola kifayini asoma naye byakola asinga naawe omuzadde wa muzaala alwanya entalo gwe zootakola ki zootomanyi. So nze mpunzika ngamba abazadde tufeeyo eri abaana baffe, gezaako nnyo following omwana wo, tokola bimusanyusa nga bigenda kumwonoona. Abaana mubaggyeko amasimu. Mwana myaka 15, mwana myaka emeka kyekimubeeza mu kamera nga mwana muto ali kulya azina we yeemoola waakola ki my dear nobeerawo n'osanyuka n'ogamba nnina omwana ebiva mu ebyo bwe yeemoola enkya neyeemoola ne luli kivaamu ng'omusajja agamba lwaki ono bintu byakola byakikulu kitegeeza ali makiwe ennaafu kumba omwana gwaliko wa myaka 15 okitegeera ate kiba kyamaze dde omuyingira muki mu bwongo. Ate ono omusomesa yali n'omwana nga story yaabwe emboozi yaabwe gye babadde banyumya yafulumye. Mwawulidde n'amulagirira bulungi n'amugamba kino n'amugamba kiri n'amunnyonnyola okitegeera nga yalaga ali frita kinaamu ki buzibu. Ate n'omusajja naye yeegomba so nga ate musajja mufumba alina omukyala w'ewaka. Naye kambabuulire nze omukazi bwe mba njagala sisobola kulemererwa musajja. Kola buli kimu ekisoboka okulabika nga nkufuna gwe musajja gwe. Naye ate gwe omusajja bw'oba oyagala ng'oyagala nze osobola okunnemererwa. Tolina by'ogenda kukola binsikiriza by'amaanyi. Okitegeera? Jjukira nze mutima gwange mbasaagala. Naye bw'otaba musajja ng'olina omutima omugumu emmeeme eyo nga nnafu tosobola simatuka kintu ng'ekyo. Naye weba ng'omu osobola kisimatuka. Abazadde mufeeyo ku baana bammwe. Abaana mubafeeko kubanga ensi gyetulaza tetutegeerayo. Naye buli lukya buli kimu kikola ki kijjawo kifaananyi kikyolaba. Mwetereeze mulekerawo okusuulayo ogwannaggamba eri abaana bammwe. Nze ebyange byebyo kankomaawo. Ayagala okutwebuuzaako ayagala kujjanjaba mu nsonga z'omu kisenge, mu nsonga z'okulabika obulungi, jangu otwebuuzeeko eddagala weeriri tujja kuba tetukolako bulungi ddala. Wano e Mulago ku kyaki ya Kakande we tusangibwa niya Kakande kyaki we tusangibwa era bw'otuuka ku kyaki ya Kakande n'okuba essimu tuba tukufuna bulungi nnyo. 0704 737 14 0773 36 91 5 mubeere bulungi.